Nateera Omutanda asiimye okuddamu okulabikako eri Obuganda bw'anaaba ng'ajaguza nga bwe giweze emyaka 30 ng'akyatudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Ejja kuba giweze emyaka 3 tunaatuuka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu. Olukiiko lw'abantu 13 lutongozeddwa Obwakabaka bwa Buganda okukulemberamu enteekateeka zonna ez'omukolo guno. Oweekitiibwa David Mpanga yalondeddwa nga ssentebe w'olukiiko luno, wabula nga waakumyukibwa Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, Oweekitiibwa Noah Kiyimba, kw'ossa Oweekitiibwa Hajji Amisi Kakomo wamu n'Omutaka Augustine Kizito Mutumba. Bammemba abalala abaliko Oweekitiibwa Noah Kiyimba sayidi eya mawulire protocol. Wabula mu kutongoza akakiiko kano, omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Twaha Kawaase Kigongo ategeezezza nti Nateera Omutanda yasiimye omukolo gw'omwaka guno okubeera mu lubiri lw'olukulu Emmengo, kyokera ng'okwefaananyirizaako n'omwaka ogwaggwa, omukolo guno gwakwetabwako abagenyi abayite bokka. Yasiimye mu ngeri omukolo wadde gujja kuba mu Buganda yonna, omukulu guli mu lubiri. Omukolo gujja kutambula mu ngeri eya bulijjo gye tutambuliramu ennaku zino. Omukulu wa kaadi. Oweekitiibwa Twaha Kawaase ogwalondeddwa nga gwakutambulira ku bikeera bw'atyo n'asaba akakiiko kano okukola omukolo ogujjayo obulungi ekitiibwa ky'empalabwa. Amanya Ssaabasajja Kabaka ge yasiimye olukiiko luteeketeeke gajja tuggusa, gajjeyo omulamu ogwo, gajjeyo ekinyusi ky'emyaka 3, gajjeyo buli ekyetaagisa. Oweekitiibwa David Mpanga ssentebe alondeddwa ow'akakiiko kano asiimye nnyo obuvunaanyizibwa obumuweereddwa era bw'atyo ne yeeyama okuggusa obulungi omulimu guno ogumuweereddwa, wabula n'asaba banne nga be balondeddwa okukolera awamu okutuuka ku buwanguzi. Era tuwera nti tujja kulaba nti abantu bonna n'abatali bayite basobola okwetaba mu mukolo guno nga bayita ku mikutu egya terefayina, ku laadiyo ne ku mitimbagano. Emikolo gyonna gyakutambuzibwa ku miramu egigamba nti tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.